atulaba tubadde tukyali awo ekkooti nevaayo ate negamba nti obuwanguzi bwa Erias Luyimbazi Nalukoola nti obwo nabwo bwayita myaganya jangalo kakati neragira bukubirire okulonda kuddemu kakati ndi ne Honorable Mubiru ndi ne mwami Abbas Kanamwangi ate ndi ne mwami Ramadhan Bitem nga tutunulira nsonga za byabufuzi naye era kantandike ne kojjange Honorable Mubiru ku nsonga eno nze kyenjagala ennyo okutunulira ndabanga ekkooti yazanyidde mu nsimbi y'omuwi w'omusolo awo ensinza okusimba essira ekyokubiri nti gavumenti eno dirwerikkiriza nti ewanguddwa awo njagala otandikire mu biro Saalongo gavumenti ene kakola kagenderere omanyi mu kye tuyita show of might okulaga nti oli w'amaanyi nti niwebabeera abakusinze ovaayo gwe tuyita omukalukalu atajja busera ovaayo n'oyagala olage nti olw'ensonga bweti ne bweti ne bweti bino byagenze bwe bityo ne bweti ne bwebiti mwami Museveni n'abamwetoolodde oba naddala abantu abamwetoolodde balemeddwa okugamba mwami Museveni nti Kampala Metropolitan oba Central Region yasenvulamukko yavaawo we yali agimanyidde mu bintu by'okudiikuza abantu n'obalowoozesa nti basobola okujja ne babagamba ki ekyokukola mu buyabuya abantu ba mu Central wano tebafunye service delivery kyobola Honorable Kyagulanyi tugenda mu kye tuyita protest vote what are we protesting against tuprotesting olw'enfuga embi tuprotesting olwa service delivery etatutuuseeko tuprotesting olw'okuba tukubiddwa mu mate tukubiddwa mu makomera ne tutulugunyizibwa ne tugibwamu enjala ne tukubibwa ng'ababbi ne tukubibwa ng'abataliiko baffe tutulugunyizibwa olw'okuba nti the constitution says against torture nemwe musazeewo mugifuule as an instrument of the government ate ne muvaayo ne mutakomoko ne mugyewaaniramu nti mutulugunya abantu mubateeka mu basement mubateeka ku ki tosonga mu Honorable musabe Bitem tosonga mu Honorable mwe muli neki mwe muli n'eggaali bano be mbagamba nti bano bo bajja kulowoozesa abantu nti obutamanya bwabwe oba obutagamba mwami Museveni nsonga nedda wadde n'obuuza nti obutagamba mwami Museveni bituufu bugenda kuleetera Central Region oba abantu abali mu Kawempe oba n'abantu abali mu Buganda okukyusa endowooza yaabwe ekyokubiri njagala tuddeyo tutunuulire ensalawo y'omulamuzi omulamuzi mu nsonga ze yawadde ebbiri ezamusazisizaamu okulonda kwe Kawempe ziri bwe ziti ensonga esooka egamba nti mu polling stations 14 ezitaalonda nga bw'ozigatte wamu zivaamu omutwalo gumu mu kakaaga nti bwonna bwandibadde bwa Nnambi ekitasoboka ontegeera nti abantu bonna mu polling stations 14 ng'ogasse n'emuya ewambogo ku muzikiti ewambogo wesikakasa nti yasobola n'okugjawo akalulu obusukka mu 10 kubambazi wasalira wennyini wali wennyini yagamba nti yandikoze eki nti njagala weefuge nti ewambogo Nambi agamba naye yandisobodde owangulawo nga tujjukira nti ewambogo gavumenti eno yayiwawo emmamba 3 nze wennyini ewambogo wennali we bankwatira ne bantulugunya ne bankuba ne banfuulira ddala ekitakasa ne banfuula ekisiimuula ne bankasuka mu ki ne bakasuka mu kabangali ekyokubiri Saalongo ewambogo we bagamba nti we bandiwangudde ekyokubiri mu kyo mugamba nti obadde otuwa ensonga ey'okubiri anti ensonga eyo yennyini mu nsonga ey'obululu obutaalondebwa bwe bongera lindako Bitem baali bamuwonya kumukuba mayinja bwe baali bamponya ate nze baali bankubira ki otegeera ekirala Saalongo nti ne Nnambi Bitem njagala weefuge nti ne Nnambi ng'omubaka ye Nnambi eyali yeesimbyewo mu kalulu k'e Kawempe naye teyalonda
bino bigambo bya mulamuzi ontegeera nti Nambi yali yesimbyawo ku Nalukoola ow'ekibiina kya NRM bamulemesa okwewa akalulu era okulonda. Ekyokubiri mu nsonga gye yawadde nti Erias Luyimbazi Nalukoola ya campaigninga ku election ffenna nga tulaba bannamawulire bakwata buli mubaka eyagenda okweronda ngene Nambi mwe yali Nambi ne yekubya ekifaananyi n'akavooti ke Erias Nalukoola olw'okuba mwagala w'abantu bwe yatuuka ku polling station abantu ne bakiyalinga owaffe abaffe nze mba campaign nze kuba kyebayita campaign tolina information gyompa kyebayita campaign kwenza okugenda okugamba abantu nti mulonde nze ontegere kwe kugamba abantu nti bannaaye abali wano abazze leero badde nsaba mulonde nze kisisuulire era kyesiraba ku kamera nti Nalukoola yakola naye nga mpumbawumba njagala bitemu njagala tutunuulire justice system bwe tuli nti waliwo abantu abamu abali mu judicial system nga balamuzi nga bakada judges nga balamuzi naye nga bawagira kibiina kya NRM nga bali mu office olwokalinga kasiimo kyovola abaledi justice fe mu mateeka alina akatambaala ku maaso akutte amayinja abiri bwegati gaweyinga kyekimu bamusibye akatambaala ku maaso nga mu kyo kye tutegeeza nti naawe omulamuzi bwotyo bw'olina okujja nti olina okuba nga tolina maaso wabula olina okulaba nti obwenkanya obuwa abantu so bwe mulaba nga mu justice system tulinamu bakada judges nga bo bawagira kibiina kya NRM era ensalawo zaabwe zirina gye zitunudde. Saalongo nina akantu kentera okugamba abantu nti mu byobufuzi ebitalina nsa politics afuga amateeka oba mu democracy etalina nsa politics afuga amateeka kati kino kikweraga lwatu nti ebyobufuzi bifuga amateeka naye nga mu politics owensa oba olina amagezi owa politics gwe tulina okwongera okulaba nti Uganda etuukako kwe kubanga amateeka gafuga ki politics ebyobufuzi nga amateeka gafuga ebyobufuzi naye abalamuzi n'omulamuzi Namanya yatulaze nti ebyobufuzi ate kati bye bifuga amateeka tusuubira tutya justice okuva mu ki naye nze njagala okugamba Abannayuganda nti bwe babaagala anyway Nalukoola yapiirinze tugenda okulaba nga tuexhaustinga buli process tugenda bani kwamanye enkima gyeyongera okuwalampa omuti gyeyongera okukola ki asimanyi so ekyo nja kiri okitegera so fe tujja genda mu court of appeal court of appeal bw'enaagamba nti standing ne judgment ya Namanya justice Namanya tujja kuddayo eri abantu b'ekawempe kuba be batuwa obuyinza abantu b'ekawempe bakyaliwo tebannakoowa kulonda Nalukoola tebannakoowa kulaga bulumi bwabwe eri gavumenti eno nebibi bye bakoze ne service delivery zetatuusizza Nalukoola Nambi tajja twesibako ng'alowooza nti ajja kukozesa kooti okuzannya obuzannyo era nabadde nninda justice Namanya agambe nti olw'ensonga eyo nangirira Nambi nga member of parliament wati anti yabadde takakasa nti nabadde nninda akoleyo ensobi kuba abagikola weyanditegedde obukawu bw'abantu b'ekawempe bitemu munawangula akalulu abantu b'ekawempe Nambi tagenda beesibako ng'omubaka tajja beekakako kubeera mubaka waabwe ye n'ekirala bitemu gwomanyi ne ku mateeka NRM ekyokuleeta kandidenti omulala Nambi nemujjawo ate nga ne Nambi yayita mu Kamooli Kaladi ye yali alina okubeera member of parliament yali alina okwesimbawo okuva mu kibiina ne babifutyanko olw'okuba Nambi mwana wa munene eno kikyabadde akola this is public information kakati olwaleero nzenera ekintu kyeyagala okulaba abatulaba n'abatuwuliriza nti olwaleero nga NRM tulina abantu baffe netusindika mu buno obubondo bw'abaana abavubuka ab'obukofiira kakati bw'otunulirawo nalbo nga bw'omulaba okusinziira ku inside oba inner information gyakuwa tulina ffe enkiiko zaffe zetutuulamu omubeera abantu omuntu asobola okuleeta information n'omanya nti oyo mutuula naye oyo wamuffe bannaye kimanyikidde lwatu nti Nambi Farida Kigongo muwala wa Haji Moses Kigongo vice chairperson wa NRM ekyo togenda kinneesibako mu mbeera eyo kati abadde akimanyi atulaba obadde okimanyi abadde takimanyi
akikubulidde wamufe wamumwe so mu mbeera eyo nti ekyo kikulaga lwatu awo otegeeza ki nkulaga nti omubaka ajja kuba ayongera ku namba nga bolabongera ku namba eyokusobola okubakolaki nga tuwambulebeze okimanyi bulungi nti abasinga bakwogerera mu ngeri ya politics naye bw'otunulira ennyo president n'osoma ne feesi bwe yabadde asoma ekiwandiiko ekyo wateekwa okuba yabadde ayina ensonga ey'omuzinzi mu njogera y'ennaku zino gye bagamba ateekwa okuba yabadde ayina by'ayisaawo kakati Salongo erinnya lyange nze Kannamwanja Abbas nazaalibwa ennaku z'omwezi 26 January Museveni yawangula nga 26 January ne kasa nakizuula nti nazaalibwa olunaku lwe lumu n'omuntu afaanana bw'ati nakyusa amazaalibwa gange ne kasa ennaku z'omwezi 25 January ekyo nakikyusa nnyo emyaka 10 nekyusa amazaalibwa gange paka kati bino byenjogera wagakyusa otya waddayo mu lubuto ennaku zange ez'omutekundaga wasalawo noga nti ennaku kanjaguze ku lunaku lulala mbadde neewunyiza lwaki bino mbibagamba abesimbye kwono sibagonjeza lwaki bino mbibagamba titulina ekizibu mu ggwanga tibannayuganda abamu nga bano baganye okukiza nti bakulemberwa mu yeekera buli wobeera ng'okulemberwa mu yeekera olina okukosa ebintu bibiri bw'aba yeebase gwe teweebaka bw'aba atambulina kumubeera mu maaso kati Museveni challenge gyasaze ku mulembe guno byonna bibiri ffe tubikola yeebaka ffe tusigala tutudde bw'asomalira tuba tutunula bw'aba atali otambula ffe tumubeera mu maaso mwami Museveni bintu bingi ebimubanjibwa ng'ogyeko okwetunda kwa mwami Museveni tekukola makulu essaawa eyo lwaki mba walina ekyokulabirako kyalina kaseke yes wulirize nakuwadde obudde nenkuwuliriza yadde lwadde okanira tebikola makulu lwaki mba walina ekyokulabirako kya Lweru Triangle Museveni ne famire ye ne bana bamukkiriza batuule wansi mu kisenge kyabwe beggalire beewulirire biki bye baasuubiza abantu b'e Nakaseke Luweero nga babifuna ojja kugumiikiriza oyige bino byabantu balina okumanya tetonaba kwetonda ogezezaawo ebintu byewano nabwo nabo buyizo nako kyokoze oba osanyizawo osanya nali wano ku puroguramu ya Beta TV sabiti eri eyaggwa naye bakaze omupaaka seero mweteeka ebirungi n'ebibi bya mwami Museveni bijjula tinebyeyasangawo ebyali bikoleddwa yabisaanyaawo n'abeera n'ogusera ogujjudde abantu abafaanagana nga bano abamuwaanya obuwaanyi eggwanga linaagenda mu maaso omuntu yeetooloolwa abo abamuwabula ng'era ebimuwabulwa bitekebwa mu nkola mwami Museveni bano abamuwabula yabawabula Museveni yakoowa ddanga omuntu ate yagambye okutegeera kwakoma ku bbo anti era kyevudde kugamba nti webanga okutegeera kwakoma ku bbo era n'okutegeera ne kukoma kati tufuna okutegeera okupya okubatasobola ne tufuna entegeera empya bwe tebatakyasobola kutegeera nga ffe ne tufuna entambula empya tebatasobola kutambula nga ffe okiwulira sisobola nga ndisoba nga ntegeera bulungi Museveni kujaguza nga yenyumiza mutulugunya bannayuganda nekene muganya tujagulize wamu I cannot kulira I cannot soba kubanga ali mu buyabuya kudatirevu nange negatta ne bano abajaguza okujja kwa Museveni njagala nnyo okujaguza kwa Museveni mukolereke Nakaseke oba Luweero okiwulira bino byemuli wano mubeera Nansana tosuuka nawe ali Nansana gwe watadde ekipande kyo kimu naye abantu bali bubi nnyo okusinga gwe omulowooza kati essaawa no mujja mubuzaabuza abantu Museveni yeetoonze Abbas bitemu alina ekipande kimu alina ekipande kimu kiri wali eri ematuga okiwulira tosaagala kulimba agambye Nansana tobalina bawundalezo taata maliriza Abbas maliriza tugende ogezako okubalaga oba tobalina ekyo kikeeti nematuga ali munasana wateeka ekipande kyo pabulisite weesoti oba olina bibiri alina kimu kyenjagala okumalayo ku nsonga maliriza tugende ku nsonga endala nti nsaba bannayuganda balina kufuulibwa babuyabuya okulowoozesa bannayuganda nti okutunda kwa Museveni kwabadde kw'amakulu no omuyeekera abatega kino nakola kyo omuyeekera wagati genda kuba muwoga abagenda kubba nti okiwulira bulungi olunaku lumu nabadde nabakiriika eya koni nabamubuuza kigambibwa nti gwe watta abantu koni yabagambye newankubadde ndi musirusiru sisobola kubanga benjagala okujjamu obuyinza ate nga mbatta n'agamba nze nzaalibwa mukulu
eno yewaffe mu mambuka kati webaba nga bendi mukutta bani abagenda okunyambako okuweza enamba egenda okumpa obuyinza nagamba muze mwami Museveni ali mukutta abantu bemambuka abakyalisenza omwana waabwe naye nze ezaalibwa wano nziikibwa wano buno bwe butaka bwange singa n'abatta ne bamalawo baani abagenda okweyumiriza mu buyinza nga kuppa obuyinza natwazikoni nekijjayo ekifaananyi timwami Museveni ebiseera ebisinga afuula bannayuganda batategeera naye konyamba nsisobola kuba musirusiru kutuuka kweyo levu nti mwe abagenda okumpagira tutwala obuyinza mwenyumirize ng'omwana wamwe atudde mu ntebe ate nze nzitemwe oba kitegeera mwami Museveni bwe yalenja mu buyinza gwe bino ojja bimanyi okyali muto mu nsonga zino okulamya Abasi maliriza bannayuganda basiirira entanga ngawo wagaita okutegeera kwabwe kwakoma kati lebyo tojja bitegeera Abasi omukulu munnyonnyole Koniyani tamumanyi ye yali omuyeekera owa LRA genda maaso kati genda maaso Abasi ajja kutegeera ono genda maaso Abasi tugende mpola olugendo lw'abaganda nedda Mutebi obuuzizza Koniyani mukulu amukunnyonnyoza kati muleke amalirize webali basuubirira entula kati maliriza Abasi tugende ku nsonga endala maliriza mukubuuziza Koniyani abantu bakulaba asa n'ekikuwa ebadde enfu Katonda ate emyaka n'abaze enteeko tezikola mba tezikola ki so nola ensonga eyo bannayuganda bagumya babeere bavumu nnyo tebandiza okwetonda kwa Mwami Museveni bamugamba asooka atereeza ebiri bye yasuubiza ate tukaseera kano ate n'ekyokubiri omukisa temugumuwa takyasobola kutereeza waba tumwebuwi ekizitiruutu akirire paka mu faamu ye wakitu kale atulaba weebale nnyo weebalire ddala nsonga za byabufuzi tutunuulidde okwetonda kwa pulezidenti bahonalebo mubawulidde obadde olina ensonga gy'obuuza endala mu bufunze mu bufunze mbadde mpuliriza omuto ono kyayogera ani omuto omanyi tulina okwaba n'abavubuka abato chance nabo basobola okwogera naye omuntu asobola okwogera ebigambo nga bingi nonoonyamu ekyamakulu nekikola ki nonoonyamu ekyamakulu nekikuula muganda wange ayogera nobeera awo n'omusaasira nogera munne bakyali naye katubalinde bakole ki gyetuli gye bakola gyetuli gye bajja obuyinza buli obufuna bwo bukwate era obeere n'obuyinza obwo olwaleero President Museveni kirungi nti akkiriza nti musajja muyeekera President Museveni bw'aba muyeekera yayita mu ttanuulo okusobola okuba nti alibaleetinga eggwanga lyaffe nga Uganda omuyeekera olwaleero omuyeekera oyo yavuddeyo n'ava mu kifaananyi kiri ekyobuyeekera n'ajja mu ggwanga lye n'abagamba ne mukole eki munsonyiwe teri muntu atakola ki teri muntu atasobya ono Abasi kyatakola kyatakkiriza era yagamba nti omusajja ono mufo kyomuga nti tumusonyi tumulage exit oba we yali ng'ayingira ndowooza alayika ye yamuga nti ojja yingirira wano ojja kufulumira wano ofulumira wano mwekyo nze President Museveni nti abantu bakunyigirizanga okutuusa ku ekyo nti fuluma okwegayiridde weegayirize totulekera ggwanga lino totulekera misege kutulya President Salongo kale abatulaba ekitundu kyaffe ekisosewo ekifaananye nga tutunuulidde okwetonda kwa pulezidenti omukulu mukkirize kasooke tuwumulemu katono bwe tukomawo ate tukwate ku nsonga endala ey'okusazibwamu okwakalulu ka Kyaddondo North Kakawempe North bingi ebigenda maaso mu ggwanga oba otunuulidde eggwanga nga bwe litambula ensonga z'ebyobufuzi zifuuse ensonga ndi wano n'abakulu mu ngeri y'okubaganya ebirowoozo ndi ne Honorable Mubiru ndi ne Ssentebe Abasi ate ne MP2B Ramadhan eyakola ki eyawangula ensonga gye njagala ennyo tutunuulire njagala ntandike ne Honorable Mubiru ensonga ziri bbiri naye ndoza katutandike n'esooka ensonga esookera ddala y'okubeera nti President Museveni yeetondedde eggwanga
bw'otunuulira okwetonda kuno ofuna ebifaananyi bingi oyinza okulowooza nti yeetonze oba embeera emutabuseeko naye ffe we twabeerera abaana abato nga bwozza omusanga awaka ofuukira ddala ng'ataguzizza naye bwe batandika okujjula emmere n'owulira kawoowo ng'ojjukira olwo osobola okwetonda kubanga oyagala okulya kati njagala Honorable Mubiru okwetonda kwa president osigira abatulaba ekifaananyi Saalongo njagala okugamba abaana Uganda nti nze nkulaba mu ngeri bbiri engeri esooka nti bw'aba mwami Museveni yeetonze kirungi naye ebigambo byokka tebimala n'ebikolwa birina okukola ki birina okugobererwa nga bw'onnyonnyodde nti bwe twalinga abato nozza omusango weetondanga naye olina ekigambo ky'otayongeddeeko olina ekigambo kye wayongerezangako n'ogamba neetonda obutakiddamu kijja kuddamu kukikola tugenda balabira ku bikolwa byabwe ontegeera byonna ebibi mwami Museveni bye yeetonze eri Obuganda ate tabikoze eri Buganda bwokka ayinza okuba nga byasinze abikoze nnyo eri Abaganda n'Obuganda naye abikoze eri Uganda yonna okuva mu Mambuka paka mu Maserengeta okuva enjuba gyegwa paka gyeva Uganda yonna ekombye ku bukaawu bwa mwami Museveni n'ebikolwa by'abantu abamwetoolodde so waba agamba yeetonda teyeetondera Buganda bwokka wabula yeetondere n'abana Uganda bonna naye bw'amala okwetonda tekukoma ku bigambo kulina okulabibwako n'ebikolwa ekikolwa ekinakisinga okubeera obulungi gye tuli era kye tumwetaaza fe okukkiriza okwetonda kwe atugambe nti ekimala kimala kyemba kutte mu kikola ki neetonze kanzire ebbali abasigadde bongere eggwanga mu maaso teyatandikira ku ye ontegeera Uganda teyatandikira ku ye nga mwami Museveni era tegenda kukoma ku ye n'ab'omu nnyumba ye n'abamwetoolodde so ekirungi kyasobola otukolera eri ebikolobero byatukozeeko ng'ensi ng'abannansi bwe kulaba ng'atugamba nti neetonze ku ebyo bye mbakoze kanzire ebbali kuba oyo yenna eyeetonda bw'alabanga ensobi ye kyabugunjufu nti okutegeera ensobi yo n'ogyeetondera eri abantu nodda ebbali olabe nti etereezebwa abalala kuba tosobola bbeera gumu tosobola bbeera nga gwe yeetonda gwakoze ensobi era gwayagala ogitereeza oba ogenda kwongera kwonoona bwonoonyi mwami Museveni bw'anakkiriza akomewo mu kalulu kwa 2026 agenda kuba ayongera kwonoona bwonoonyi kwebyo byamaze okwetonda nga tebikyakola makulu ontegeera ekyokubiri kayinza okuba akanyebwa akateza Abaganda era njagala okugamba Abaganda nti oba Abannayuganda bonna gye bali nti bino ebigambo tulina sooka kulabira ku bikolwa bya mwami Museveni oluvannyuma buno bwe buzannyo bwa mwami Museveni bwasiiza okuzannyira ku Bannayuganda bwe tulaba nga ebikolwa bye tebifaanagana na bigambo bye oyo si gwe mutima mwami Museveni gwabadde alina ogwekwotonda era okwetonda kwe tetukukkiriza buno obuzannyo mwami Museveni ayinza okuba atandise kuba tugenda mu kalulu bateekawo Buganda for Museveni ontegeera kyovola abeeradde specific eri Abaganda bw'aba agamba Buganda for Museveni bino bye bigambo byayagala kino ke kazigo kayagala otandika nako okulaga Abaganda nti munnaye neetonda mu nsonyiwe naye okwetonda okutali bikolwa era ngamba Abannayuganda n'Abaganda temukkiriza kwetonda kwa mwami Museveni paka nga amaze otuddiza obuyinza bwaffe nga bannansi kale atulaba weebale nnyo weebalire ddala nsonga za byabufuzi Abbas obadde oyagala nkole ntya kale jangu kozi oli wa kibiina kibitemu nebaza His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yalaze ekintu kimu yalaze obugunjufu era abantu abazadde omanyi fedde era we twakuliranga abazadde bakuzanga abaana ne bababuulirira ng'ogyeko ng'okumye ku generation eyange twabeerera abavubuka ffe twasembayo okutegeera saagadde kuvoola naye nyina abantu bendaba abavudde emyaka gyange kati abajja omwana bw'oba tomubuuliridde nnyo tugenda kufuna obuzibu okutegeera kwakoma kummwe kunze kati olwaleero nyinaze bwentunuulira olwaleero President Museveni okuvaayo okwetonda nagamba nange byensobezza nsaba mu nsonyi n'aleeta famire ne mukyala we n'agamba mostly Abaganda President Museveni yakolako statement n'agamba mbutuufu President Museveni yakola yes omuntu wange ebyo bye yeetonze
ayina settlement gye yakola naga nti mu butuufu abaganda be bantu abasinga okunyamba nga nzija muki nga nzija mu bukulembeze kiri ku rekodi ekigambo yakyogera mu mbeera eyo nti bwavayo ne yeetondera abaganda mu butuufu abaganda twandibadde appreciating nti omuntu avuddeyo yeetonze yasomye na kiwandiiko n'agamba bannayeso mu mbeera eyo nti bw'aba yamaze okukola okwetonda kwe ye nga ye nze nsaba bannayuganda tumuweyo chance bw'aba azze mu kalulu kano tumuwe chance nti luli mu Kampala wano ne Buganda performance teyali nnungi nnyo olwaki nti abantu bamusiiga enziro nyingi naye nga mu butuufu n'ebintu ebindi bamusiigirako enziro si yabikola okolaba mu kuvayo yagambye nti bannaye amagye ge byakoze biti ani commander in chief ye commander in chief n'agamba banne byonna byetondedde kati bwekuba kwetonda Salongo badde nsaba bakwa information badde nsaba just 30 seconds akutabula aganye afuna akawaaka ogenda maaso ate bonna buno bwanaddamu okwogera sijja kuddamu kwogera ng'ofuluma kubadde byogera tebigata ku ggwanga nina ekigambo kye mbadde munoonyamu agenda ofuluma tokola nti n'okuwetona kwa pulezidenti yengali ayinza obutakkiriza naye ate abantu bakulemberaewe bo bakkiriza era bagantipulezidenti yeetonze so mu mbeera eyo nze ngamba kati nga bonaalaba Kyagulanyi Ssentamu mwana waayo n'agamba nti bannange neetonze mu mbeera byonna kubanga in fact on record yasinze okuba nti avuma his excellency Yoweri Kaguta Museveni yamuvuma ki naye olwaleero ngenda kuwawo President Museveni olwaleero eki abasirindako basonyiye ne munsonyiwe era nsaba nti bannayuganda ffenna tutwale ekigambo president kyayogedde n'abavubuka bonna eyo gye muli mu butuufu muyige okwetondera abantu kubanga olwaleero guno omulembe gw'abavubuka guno osanga omuvubuka abateega omuntu mu kkubo ne bamukuba eŋŋumi ne bamukuba kapeeva ne bamubako ebintu byonna ne bakolaki ne babitwala ne bakeera enkya ne batandika okuwaka ne bawaga ne babuba ebikonde nga n'ebikonde wadde panti tebasobola gikuba so mu mbeera eyo nze ndaba nti teryasobola kunnumba ndaba nti mu mbeera eyo nti President Museveni okwetonda kwe kwabadde kutuufu eri Buganda n'eri eggwanga lyonna at large so nsaba mukkirize okwetonda kwa president ate tuddemu tufune Uganda empya tutambulire mu Uganda yaffe ennungi nga temuli ntalo temuli kunyigirizibwa omusajja mu musabe buli kye mwagala in fact ne sente zino ze babajjeeko eza airport ajjazizza nazo musobole okuba nti namwe muzifu ye yazibajjeeko no kyembadde ngamba nti ebyo byonna yabyetonze kale atulaba webali nnyo webalire ddala nsonga za byabufuzi Lord Bitem wa kibiina kya NRM omusajja nokansooke mulambululire Lord Bitem MP to be Nassana Municipality Ramadan tubadde mu structures eza NRM mu structures tubadde tulonda nawangula ku 1 nga chairman nenzija ku 2 nga publicity nenzija ku 3 era nga publicity awe nakoma sayongerayo ku 4 na 5 kati ate nzija ku bubaka bwa parliament era nsubirwa mugenda kulonda ddi mulonda ddi bano bebamanyi tulonda njagina kyenkunoonyamu kale omaliriza Abbas oyogere n'osensa gweyo nedda Abbas omusajja nyongedde nedda si yabukwongera Abbas bw'otunulira okwetonda ezimu bw'oba ozikola njagala ozisengeje era osooka ozirowoozeeko onale bajja kusa Bitem statements ezimu bw'oba ozikola nja kubuuza olina obujulizi bajja kusibawo olina obujulizi saagala osamwesamu ennyo na bigambo weetondereho Bitem
tuwulire kati kansoke netonde wetonda bajja kusiba kansoke menyewo ekyo omuntu yenna bwe bamunamateeka omugunjufu era omutuufu wandiika ompandikire intention to show ati munekola ki it is intention to sue not to shoe singatto but sue okutwala mu kooti bw'oba tomanya ebintu ebimu bw'oba tomanya ebintu ebimu bw'oba tomanya ebintu ebimu nkwewaza obyogerako kuba bijja kuteeka mu buzibu nze ndi wa NUP atasobola kubeera wa NRM. Honorable Ramadhan agambye yetatidde genda omuwawaabire bugenda owaabe nkwata akatambi bumala okukwata akatambi buwandiika nsavinga nzija wano buli wakumeka buli wakubiri mbadde nkusaba ekintu kimu nti ate ensonga ezimu ezibeereyo mukate temuzireeta wano maliriza Lord maliriza bitem maliriza so mu mbeera eyo nze njagala kugamba ebintu bino nti ekintu kye tuba twogerako olwaleero Uganda nga bwetambula n'ensi yaffe nga bwetambula tubadde twogera ku kintu kusazaamu kalulu kanalukola luyimba lwetugaa kati ono yayagala okikirira abantu b'ennansana oyo yayagala okikirira abantu b'ennansana nyina engeri gyenkwatamu abantu bano kati nze nyina engeri gyembatunuuliramu kuba entwala gyembatwalira mbatwala nga banajja siba politician upcoming politicians bano abajja kati mubuuza twogera ku kye mukyekinge mpulire tempa ye eri etya ogenza ogiwulira ndaba kyali bitemuwe envizo maliriza bitemu nalukola musiramu munange mwagala nnyo ate n'oli naye musiramu munange mwagala amawulire gamusanze mekka ng'ali mu kulamaga bw'aba yalamaze mutuufu ate n'ebyo byayogera empola nti atenze akyusa akisenti ye akalulu kano tekaliimu ebyo byayogera ekintu ekirala ati muyimbi munno ayide ku mistakes ze bamukutte bw'ogenda ku polling station ng'okola ki okukampeininga kwawedde kuba kwawedde toddamu kampeininga nga looya bwatugambye nti ate munnange abantu bajja ne bamugwira nze naliwo ku siini naliwo ku siini era n'oyo yennyini namulaba nga bamutikka mu kabangali okumuwonya abavubuka abaali bakola ki abaali bakasuka amayinja oba okitegeera namulaba so mu mbeera eyo nti nalukola kati gwe kyoba okola kintu kimu mistakes ezo toziddamu ekiddamu ekintu kyokubiri abantu beekawempe mulekeraawo okulonda abakulembeze abagenda okubatawaanya abatagenda kubaweereza mulonze nalukola ebbanga lye mwaka mulonda terina kintu kyonna kyeyali abakoledde akasente konna kisuubira balabika baakamuwa talina kyeyali abakoledde wadde ne kapate ayinza okuba teyakola kyeyakakola abadde mu kweyagala buki kweyagala bweyagazi katulabe enambiri nebbanga erisigaddeyo tulabe kiki kyasobola okukola nga bazzeemu akalulu nsaba abantu mwenna abe balemesa okulonda mujje ku luno mulonde tuswaze abantu bano ati tulibarating temujja kuleeta bajjaati ensonga ku luno jati tejje jati tejja kujja naye ejja lwaki ejja mu butuufu singa bano basobola okwogera amazima galiwo amatuufu emmamba zigenda okuyingira bweziti mu kisaawe ng'abavubuka bali eri bakasuka maki nga bakasuka mayinja kikyaleeta ekyobuzibu naye abaana b'ennaku zino kyenagge nti abaana tebakyatya n'obwongo bwabwe oba bulimu ki bulimu soya bakwata ng'olaba omusajja akutte pikke akutte mundu naye ng'oli akutte ejjinja akola ki bekyaye bakooye bakooye oli abeera ab'omuti babeera bali eri baseka nga bawona ndi ab'omugumu nga bakaaba ab'omugumu lwaki otiisatiisa so mu mbeera eyo nze nsaba tukwate ebyobufuzi bino ng'abantu abakulu bakola batya ebyobufuzi nga bwe mulaba nti President Museveni avuddeyo kale maliriza ku nsonga eyo ku nsonga eyo nti nze mbadde nsaba nti ekintu kya kooti okusalawo negamba nti akalulu kano kaddibwemu kibadde free and fair nambika afune obwenkanya n'omusajja ono bambi afune kyafune obwenkanya kale lwakuba nalabye omuntu omu ateesezza ekintu lwakuba looya simanyi nti anaakimulungula bw'aba akimanyi
akitubulungulire tutegere nti period of time esigaddeyo bayinza obutasobola kukola ki otegekeramu kalulu ako kulonderamu ate nga nze kyemmanyi nti kati nalukoola saawa entakyaweza $3 ba $4 byagenda kugulamu ki byagenda kugulamu kaadi era tusuubira okuba ntusobola okufuna candidate omulala asobola okujja kuba mwetegesi nabo sente zaabwe mu baasa bazikola ki bazirina mpozi nga Kyagulanyi anaagamba oba Nyanzi nti ono ebina tubimusonyiwe kandi tube nga tukola ki nga webale nnyo webale ddala gwatulaba ffe katwetegeke omanyi sebo bano bawa obudde bungi nze ompa obudde butono oba bonna tubukuwa obusigaddeyo kati yogera byembadde ngenda okwogera Salongo bitemu tozira maliriza tozira abasi muleke bitemu toleta ntondo ku program maliriza guweerese ffe twakuyise guweerese abantu bali mu kulwana nga balwanira ekibira nti ekibira gavumenti yakitunda gavumenti yakitunda research gyetukoze bamwambala bukooti bwa green bibatunda ekibira bani kwekebera ani ambadde green omaliriza mubuze ekibira zemaliriza kibira kikyogerako ekibira kyawayi takimanyi bino propaganda w'abaana bantu webalire ddala ono ye mwami Ramadhan Bitemu Mutebi nga wa kibiina kya NRM. Abbas njala twogere ku nsonga y'okusazibwamu kw'obuwanguzi kwa Nalukoola mu bufunze naye njagala gwe okubeko ga lubindi ewalako ng'otunuulira ensonga zino. Ensonga esooka abantu bano okutawaanya Abannayuganda lwaki akalulu temukabalekera n'abalonzi ne babiiriiwaawo sebo neyaziza wabula singa mmanye emmere mwami Bitemu gy'olya nga kika ky'emmere sandi kiwadde baana bange kuba sandi egombi mwana wange oba oluganda lwange ate alabe ebintu ng'endaba gy'obirabamu oba alitegeerenga entegera gy'obitegeera mbw'alya nnyo enseenene tozibawa Salongo lwaki nyiize ne maana enseka obusuku bwe buyitibwa obungi nseka kyenneewala kukola nsobi newala nnyo omuntu ayogera ebintu ebyekisiru ate sikimenyawo ku nsonga eziruma abantu bannayuganda newala nnyo okubalaatira mu bulamu bw'abannayuganda olw'okuweega Museveni oba aba RDC olw'ekigaati ensonga zetuliko ziri beyond ekigaati ensonga zetuliko ziri beyond okuwa omugaati oba okuwa obuwunga ne sukaali okiwulira Bitemu ku bigambo by'ofulumamu ebyekisiru bulijjo neebuuza lwaki Museveni yalonda Balamu kumba alina abalala bakiikiri abafaanana nga gwe muli bangi okiwulira alina abantu abategeera ng'olwo bangi tulekeraawo mukulu Salongo ngagenda kusobola gyokuza tulekeraawo okubalaatya mu bulamu bw'Abannayuganda bintu bingi bannayuganda bye bayitamu bale bajjaonokuba nakukigande wali nabadde serious bwe tubanga ku nsonga zirima Bannayuganda tufune ne mwendere mwaliyo abategeera abalumirirwa Bannayuganda embeera gye bayitamu tulemenga okujja obuzze ku pulogulamu ekutta ku nsonga z'Abannayuganda ogifuula ey'abakazanyiza epulogulamu yeraliwo abantu bayitirivu nnyo bafolowa bangi omuntu abeerawo ng'alinda alabe Bitemu kyanayogera ekyobugu ky'eddalo so si we tugenda okutambuliza eggwanga era Bitemu nkusaba emyaka gyo tegikyabuulirirwa nekino kitwale nga kyankizo bw'ofunayo basapota nakuwadde obudde Ramadhan kiki wuliriza Mutebi emyaka gyo tegikyabuulirwa essimu zireke zijja kutabula emyaka gyo tegikyabuulirwa nekyo kitwale nga kyansonga yadde akakyamamamirawo kagula kamini gavumenti kwe tujja kukumenya oteereddemu ekintu ekikwashibwa Abannayuganda abayambe kati mukulu bategeka ensonga zonna ziziza wabbali ezira ku nsonga gy'omuuzizza ensonga ekulu lusiba kati wonna woyogeredde tokoze point mbadde mbuulira bw'otegeere Bannayuganda bafuuliddwa nnyo ababuyabuya sente w'omusolo egyolongeddwa nnyo naate buli woogiwa omukisa bagyolonenga bowe baagala oba ogaseeko ettaffaali Bannayuganda obuziibwa buli woga nti ŋŋenda kuzira akalulu
Museveni afuge nga bw'ayagala okufuga automatically omaze okugatta ettaffaali ku nfuga embi efugibwa bannayuganda so tulina okuyimira faamu okulaba nga tuwakanya enfuga embi eyamala Museveni ne bwe tuba tugenda kuyita mu bakulembeze b'ababooda ne bwe tuba tugenda kuyita mu state za taxi ne bwe tuba tugenda kuyita mu bakansala ne bwe tuba tugenda mu palamenti tesobola kusalira kulwanyisa wansi until the deal is done until nga mwami Museveni entebe y'abannayuganda agikoze eki agivuddemu okiwulira so kati gono balina ekigambo kyebakozesa ekyokutunafuya bubaagala nnyo tetwagala nnyo kalufu twagala nnyo okukyusa eggwanga osinga n'akalufu okiwulira olwaleero ono gwakutira akadingiti n'obululu bwe yafuna bwate bumukolifayinsi nakwera kyamani wakyalo ero suwan mwami Museveni obululu bwe yafuna mu kinaana yali even nga wobugatta tebumwesa bwasajja bwe bwakyalo ebiseera ebyo ate ng'ebiseera ebyo bannayuganda baali batono yata naye olw'omulugube n'omululu okiwulira eyali ayagaliza eggwanga bwe yali wangudde mu buyege yali kutentebe n'agiddiza bwe baagibbako yes kuba yali ayagaliza ggwanga bwe baali babbe yali semwogerere ezetiso ng'amaze okununula eggwanga ku mikono gya nakyemalira gy'omubbi w'akalulu obote yali mugambye entebe yo yino kwatira wano okiwulira ekisooka edda mwami Museveni si gwe babba akalulu ekyokubiri Museveni yagenda mu nsonga alina yadde nnyina oba kitaawe yafa yadde owooluganda lwe kitegeeza mu bisenyigiza bannayuganda Museveni yabadde beneficiary ow'abannayuganda okutulugunyizibwa ow'abannayuganda okufuna bye babadde bakola maliriza abaasi maliriza mu dakiika emu nga maliriza kyewaŋŋambe tetugenda kukireka akalulu tugenda kukabeeramu nakugambe tulina okuba n'ensonga wakiri mubasuuze tulina okuba n'ensonga lwaki Museveni ava mu ntebe y'abannayuganda ne buli we tuzira tuba tumuwadde ensonga lwaki asigala mu ntebe kale okiwulira ekiriwo nze ebibuuzo kasitamala okuzula nti bitemu gwokola puroguramu ebibuuzo bye sibyanukula gwokola twenda kutandedda mu kasero k'abali ebimu ku bibi mwami Museveni atambulako nga yeewoze mu mugongo gwomu ku kibi ekimulowooza nti akyasobola okulembera bannayuganda kale alina okweweekulako aleko gyabikasuka atulaba oli obukwebyo ebibi ebifudde Museveni ekitagasa mu ggwanga katanze sente zonna zebabawo ezaki biliyoni ezaki sente zigenda mu opposition babawa sente mmeka opposition teyina nki tebalina mugaso oyagala opposition ezimbe twalima opposition teyina mugaso lwaki teyina mugaso kuda obatunulira bonna bali awo sente balyadye sente beyagala bweyagaza tebalina kintu kyebasobola kuyamba kale abataba mwebale nnyo mwebalire ddala nsonga za byabufuzi katujje katono nnyo